Mu lutuula lwa palamenti olwaleero, omubaka wa Igara West Magyezi mwaweereddwa olukusa okwanja ebbago eryagala okukyusa akawaayiro nnamba 12 bba mu ssemtaeeka okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Magyezi atuukiriza emisuso gyonna egyetaagisa omuli n'okufuna ebbaluwa okuva mu minisitule y'ebyensimbi ekakasa nti ebbago lino terigenda kukosa gavumenti mu bya nsimbi. The Constitution Amendment Bill 2017, accompanied by a certificate of financial implications, as provided under Section 76 of the Public Finance Management Act 2015 and our own Rules of Procedure, Rule 107. I beg to lay. Mangu ddala nga yakamala okwanja ebbago, sipiika Rebecca Kadaga alagidde etwalibwe mu kakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka okwongera okwekebejjebwa. Members, bill is sent to the Committee of Legal and Parliamentary Affairs, but I also want to remind you, honourable members, that this matter touches Article 1 and 2 of the Constitution. The people must be involved in this deliberation. Thank you. Olutuula lwa leero, ababaka bawakanya okujja ekkomo ku myaka balwesambye nga bawakanya kya sipiika okugoba bannaabwe 24 abawakanya ebbago lino. Ababaka ba NRM nga bakulembeddwa mu Ssaabaminisita Dr. Lugunda bagamba nti embeera kati eteredde mu palamenti oluvannyuma lw'ebbago lino okwanjibwa. Njagala kusaba Abannayuganda bonna ab'omu palamenti n'ebweru ya palamenti mu country yonna kwegatta tugende wamu mu maaso kulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso bulungi ate development egenda mu maaso. Bwe bamaze okulyanjula ne batugamba ate nga naffe tukimanyi nti tulina okulitwala eri abantu abaatulonda. Kuddayo kati mu bannakiboga mbeebuuzeeko mpulira amaloboozi gaabwe abagamba nti baliwagira abagamba nti tebaliwagira bannakiboga kye banaaba basazeewo nga Kefa Kiwanuka kyenja okutambulirako mu palamenti. Now feeling free, relieved. Now it's okay. That's what we are waiting for. Singa abantu bagamba tuliwagire tujja ddiwagira. Ate nze nenya nnyo ababaka abawulira mbu bo tebaagala abantu kwogera ku bintu bye baagala. Magezi yasalawo ng'omuntu aleeta ebbiibu. Alina right kulwokuba gwe mulimo gwa memba wa palamenti. Memba wa palamenti alina okukola amateeka, alina okubeera mu bya bajeti. Nti Uganda yoweeri ffenna tugenda kugirekawo, abalibeerawo bajja kugibeeramu, tegenda kukoma. Lwekyo mu mbeera yonna tulina okusigala nga buli kimu tukikola mu mbeera ya bukakamu. Kati akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka kalina ennaku 45 okwekenneenya ebbago lino.